nga tetunnaba kuyingira kalulu ebbanga lyonna tubadde nga tuwulira amaloboozi agagamba nti akalulu kano bandiba ne pulaani ey'okukagootaanya ng'eviira ddala mu gavumenti mwennyini mu ngeri y'okukasazaamu. Oluvannyuma lw'okukitegeera nti General Museveni obuwagizi tebuli nnyo ku sayidi ye, kale munnange libadde teriri busa, bwe tutyo ne tufuna balooya era nga bano baatuteedde omusango. Tugenza okuyingira omwaka omujja 2026 olwedde nga baatuteedde omusango mu kkooti nga bawaabira Electoral Commission byabakama n'akakiiko ke okukosa ne Attorney General okukosa ne security personnel olw'okuba nti munnange bakoze effujjo brutality ku bannayuganda abatalina musango mu kiseera ekya campaign. Kakati munnange balooya bano betwogerako ababiri bano munnange bwe batyo bamaze dde okubeera nga bateekayo ensonga zaabwe eri High Court, kooti ensukkulumu wano mu Kampala, nga baagala kooti eragire Bunnambiro eteeke byabakaba ku nninga akulira akakiiko k'ebyokulonda Uganda Electoral Commission, era nga bano baagala bamuteeke ku nninga akomye Bunnambiro ebyakalulu ebya campaign babiyimirize n'akalulu okutwalizaamu 2026 general election aziyimirize. Kakati munnange bano nga bagamba nti bye balabye biva ku persistent security forces brutality, nti amaje, police, UPDF, SFC bonna abajjaati n'abalala bakifeesi kuba nabo kati baafuuka b'amaje wano Uganda, nabo bakwasisa amateeka bakifeesi. Muganda wange towakana kati nti bano basusse munnange obukambwe okukola ebikolobero ku bannayuganda nga babakuba mu ngeri kwegamba nga balinga oba abalina kye bababanja, nga balinga ababeesasuza, oba nga balinga babalinako ekiruyi. Munnange bino bikyagendera ddala mu maaso. Balooya amanya gaabwe bwe gali nnyo naye nga teweerabira munnange nti maintenance palace bano balina solar systems zonna gwe zibaali badde weetaaga, balina ebyamazzi byonna, balina ebyamasannyalaze, balina ne ttiimu ez'abakugu ezisobola okuyambako beesitoolinga okwetooloola eggwanga lyonna. Bano akutegeezaako nti balina water heaters ez'omubinaabiro nga zikozesa solar, water pumps zikozesa solar, balina security lights zikozesa solar, balina CCTV cameras zikozesa solar. Kakati okukozesa ne kalonda omulala yenna gweyagala solar system ekola ki? Erodinga byonna nti gwe oyagala kuteekako fridge, TV n'ebintu ebirala byonna munnange aba maintenance palace bazirina. Okukosa ne Hillside View Apartments, zino apartments zinyirira nnyo zisangibwa ku Entebbe Road, bw'otuuka e Namulanda ekitende oba ekajjansi, awo gwe buuza ekkubo erikutuusa ejjanye ku kyaki gy'ogenda okusanga Hillside View Apartments. Apartments omuli buli kimu, wifi weeri, ate nga ne security eri gguluggulu, transport ng'obuukinze nabo naddala ng'ova ku airport n'ebirala bwe kasita munnange obakubirako ng'obuukinga bajja kubuulira. Webuuze nti kati nfunirako kiki ekyenjawulo ekiriwo, bajja kunnyonnyola aba Hillside View Apartments. Dokita waali nnyo, dokita waali, era gwe tofana ndwadde munnange tobeereyo n'opookya n'ebirwadde. Dokita waali nsaba busabi nnamba, wabula ennamba esembyayo 1015 ku WhatsApp musooke mugyesonyiwe. Ennamba esembyayo 1015 oba olina obubaka bwe wali ontereddeku ku nnamba eyo bujjulule obusengule obuteeke ku nnamba eno endala esembyayo 73. Bw'otunuulira ennamba zange weeziri awo era 1015 ogiraba n'esembyayo 73 ogiraba n'otegeera nti zino ze za Uganda at large. Okay, munnange abasajja bwe batyo munnange bakawaŋŋamudde naye nga tetunaba kubeera nga tweyongerayo. Bannayuganda bagamba nga bwe natandise nga nkutegeeza nti tubadde nga tujja tuwulira amaloboozi nga batugamba nti akalulu kano mu makkati awo
gavumenti eyinza okusala amagezi gonna okutandika okugamba nti nno okugamba nti ebintu bikyankalanye wakiri okukyankalanya byonna kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu already gye buvuddeko yateeka General Museveni ku nninga mwezi ku zi campaign zabadde ajja kuba nga ategeeza abantu butya General Museveni ebintu bwe byamusobako n'engeri gye yeekwasamu nti bamubba akalulu n'atuuka n'okugamba nti kati ziri miliyoni 2 ze bamubba n'agamba nti lwaki akyesiga byabakama lwaki tamugoba wabanga ddala byabakama yakkiriza Nuupu okubba obululu obwo lwaki tagoba byabakama ekikulaga nti okwo kwekwasa kulimba kwennyini. Akali munnange nga bwe nkutegeezezza nti akakiiko k'ebyokulonda Attorney General ne security personnel bano bonna baloopeddwa olwa brutality, baloopeddwa olw'okukozesa essungu ne batulugunya bannayuganda ne babakolako ebikolobero mu campaign. Kakati omukulu ayitibwa Leonard Oti ne Mr. Joseph Odongo bano bagambye bye bafayirinze suit mu in public interest nga kino munnange bo bagamba nti ky'abantu nti buli muntu yenna yali kyagadde naye jjukira nti b'abantu bagamba ate bw'ogenda ku sayidi ye bano bagamba newakubadde bano bagamba omukulu Leonard Oti ne Joseph Odongo bagamba nti they have filed this suit in the public interest nga basuubira okuba nti buli munnayuganda yandiyagadde bakikole. Abantu bo bagamba nti kandiba akakodyo nga General Museveni akalulu kamutuddemu amaze kukitegeera nti mu butuufu agenda kuswala ne se kuswala kwennyini kubanga ajjukira General Museveni waali ekyo munnange gwatannakiraba ateekwa kubanga yejjusa lwaki yayingira akalulu kano kubanga agenda kubanga ateekebwako ekyobubbi obukyasinze n'emivuyo egikyasinze olwedde kyamuteekeddwako dda kati ayolekedde kyakuteekebwako mu abo abaali babbye akalulu nga tewaliwo we baali badde bayita kuwangula ng'ebivudde mu campaign biraga bulazi buli kimu ekigenda mu maaso nti ddala kituufu Robert Kyagulanyi Ssentamu akira General Museveni era amusingidde ddala gye buvuddeko amawulire oba UBC ya gavumenti, TV ya gavumenti, New Vision Federal Government bukedde bano bonna baatutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembedde General Museveni ebitundu 65 ku buli 100 ng'ate n'okumuseera bamusedde. Kakati munnange bano ababiri balooya Leonard Oti ne Joseph Odongo bano bagamba nti Electoral Commission eremereddwa Electoral Commission has failed in its constitutional and statutory mandate to ensure free and fair elections. Nti akakiiko kano ak'ebyokulonda kalemereddwa okozesa obuyinza obwakaweebwa oba obulambikiddwa mu ssemateeka wa Uganda okutegeka akalulu akamazima n'obwenkanya. Era nga bano bwe batyo bawaabidde Attorney General mu kapasite ye nga Chief Legal Advisor omuwabuzi wa gavumenti mu by'amateeka okubeera nga munnange naye alemereddwa mu buufu obwo okubeera nga alambika bulungi gavumenti kiki ekyokukola naye n'atunula butunuzi nga ali ku nkola ya Save My Job nga bw'olaba byabakama. Kakati munnange balooya bano ensonga zaabwe zaali badde ntuufu oba oliawo naye jjukira nti nga bwe nkutegeezezza nti bino bannayuganda baali baabiraba dda era nga baabyogerako dda nti oba oliawo nti gavumenti n'emivuyo gyekola ne General Museveni okuvayo n'aga nti bamubba akalulu mu 2021 ne bye bakola byonna nga boolaba bwe baafutyanka akalulu ke Kawempe North nti obubonero bonna bwe bulaga nti bandibaako ekiri emabega wa curtains eza bino byonna kubanga ne Uganda muganda wange sitogendanga ng'ogoberera bugoberezi muntu bw'otyo wandyesanga ng'otomedde
nga okolera mu interests z'abalala gujoko mu kukomentinga n'okuwagira nga ate olina gwoyamba kubanga ebyawano si byangu jukira nti bano bamaze okukitegeera nti ekituufu kiri nti tebalinaawo buwagizi yadde kyova tolaba nga Robert Mao yatutegeeza nti bwe tunatuukira mu 2031 akalulu tetusuubira kubeera nti tukuba aka pulezidenti mbu pulezidenti ajja kuba alondebwa bulonde bwa paalamenti bye bajja okusalawo bo nga bo batudde ne bampuuga ne banne basalewo nti katono yababeera pulezidenti nti bannayuganda obuyinza bajja kuba babubaggyeko ebyo byonna byakatengo kutya kitegeeza nti babeera bamaze okukitegeera nti ddala kituufu regimu gye balya mu ngalo oba ebaliisa tekyalina buwagizi bannayuganda bali ne Mao gye baali eri gye babuukulira mu Northern Uganda ndowooza olaba ebiriyo abantu baalaga dda wa gye bagwa kaakati munnange nga Del Padera akyavuga sayidi zeeyo balooya bano bwe batyo bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kalemereddwa mu bulagajjavu failed neglected kwegamba kalina engeri gye kasambazzeemu oba okugaana refused to execute its obligations nti kana akakiiko k'ebyokulonda kalemereddwa oba kalina engeri gye kalagajjadde kalina engeri gye kasambazze kalina engeri gye kagaanye mu bugenderevu okubanga kakwasaganya obuvunaanyizibwa bwako nga bwe kirambikiddwa mu ssemateeka wa Uganda oba bano bagamba nti oba has done so in a cursory, negligent and off-handed fashion. Lulimi lw'abalooya kitegeeza bulagajjavu era nakwesamba ate mu bugenderevu bagezako bwe kati bano mu ngeri gye bagezako teekateekawo bagezako okubumbirira kugamba batuteeke mu byabaka bamumulaba ng'ayogera ako kakasa ng'akalulu kagenda okubeera free and fair. Mukole muti muyirire nze ngamba temwali baddewo awo ku gundi ku polling stations mwali badde muddeeka bwe bityo naye akalulu kagenda kubeera free and fair. Bamubuuziza kya General Museveni nti twaliwo candidate omu ayatudde mu kkubo n'akubakambye nti ekyo mbadde sinnakiraba yagamba I've not seen that one ekyo tannakiraba naye nga jjaamu muganda wange ne State House naye neevaayo neewolereza negamba Museveni si yavuddeko jjaamu bo bawolereza bafaluku kirunda tebalinaawo kukugamba nti naye owange bannaye kino kibi nedda kakati munaye ne byabakama naye yatutegeezeza tannalaba ku General Museveni nga bw'atula mu byonna byongera okulaga nti alina kyekubiira kubanga singa abadde Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebikolobero bye bamukozeeko tavaayo nnyo okuvumirira wabula okuleka okugamba nti bantu tebagoberera amateeka ga byakulonda. Kakati munnange bano balooya omukulu Leonard Oti ne Joseph Odongo bano bagamba nti byabagama mukoleka obulesi ebikola ebifujjo okubeera nga bikolebwa ku bantu n'okutiisibwatiisibwa mu activities ezikwatagana n'ebyokulonda ne campaign okutwaliza awamu kano kabonero akalaga nti akakiiko k'ebyokulonda kalemereddwa kubanga batunula butunuzi nkwangali ng'embwa esudde ekyuma kaakati era bano bongera okubeera nga bavunaana security agencies omuli Uganda Police Force okukosa ne Uganda People's Defence Forces UPDF olw'okutiisatiisa abantu threatening, intimidating, torturing, harassing, beating and in some instances killing members of the public participating in campaigns. Bastatinga bituufu naye munnange ebintu ebyali mu kalulu k'Kawempe North byonna NRM yakola yamaliriza ewabidde mu kooti nti akalulu kaali ka mazima na bwenkanya mu box babusamba ne bayiwa obululu ne bakola batya bennyini bye baakola bye baawaaba mu kooti era omusango ne bagusinga. Kakati munnange mu kuzimba omusango jjukira nti Kyagulanyi akakiiko k'ebyokulonda kavende katugamba nti kamuvunaana emisango 62 gye yamenya mbu egikwatagana n'amateeka aga kampeyini n'ebyokulonda.
kakati mbu yamenya egyo emisango giri awo baagimubuulirawo in advance era lwentyo najja ne mbategeeza nti ekyo bayinza okukikola for future exploitation bageza kukitereka kubanga bayinza okwagala okyexploitinga anti bagamba yeterekera munnange butera okukya kakati munnange bano batutegeezezza batugamba nti amagye aga UPDF Uganda People's Defence Forces okukosa ne poliisi ya Uganda eno bano baekidde abantu nabo okubeera nga babatiisatiisa babatulugunyizza babakunyiza mu ngeri yonna okukosa n'okubakuba emigoba nte byonna byonna nga tubadde tujja tubiraba munnange ku butambi kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba mutambule ne kamera kyekigenda okulabisa abantu bano kakati bano bagamba nti ne mu biseera ebimu batuuka n'okutta batuuka n'okunyiga ku mmantuso ne banasula ne bakuba bannayuganda ebyasi ababeera beenyigidde mu campaign twabiraba wano eyiganga bassa abantu waliwo n'omwana yafa mu Northern Uganda eyo era ku nsonga ze zimu esaidi z'eggulu kakati munnange bano ba petitioners Odongo ne munne batutegeezezza batugambye nti Electoral Commission evunaanibwa ku bikolwa ebyo ebya security forces kubanga jjukira akalulu ne campaign tezina kubeeramu magye kakati mu kugakkiriza okubeeramu n'okubeera nga olumu byabakama avaayo n'awagira ebikolobero amagye ne poliisi bye bakola ku bantu mbu bwe bukakafu obulaga nti byabakama naye ebikolwa ebyo munnange ebyamagye kubeera nga gatulugunya n'okutiisatiisa bannayuganda n'okutuuka okubatta nti abivunaanyizibwako butereevu kakati munnange ebivuddemu ebyo abantu bakyatidde bano balooya batugamba nti ebivuddemu ebyo abantu bayingiddemu kye bayita okutya bafuuse fearful of participating freely in the electoral processes batidde nnyo okwenyigira mu by'okulonda n'okukampeyininga balooyazi bano batutegeezezza nti nno kino munnange kimenya mateeka kimenya constitutional and human rights of Uganda kakati munnange omusango guno beegutyo gwe batutedda mu kkooti enkulu eya Uganda munnange tulabye violent incidents nga effujjo likoleddwa ku bawagizi ba NUP ab'ekibiina kya National Unity Platform nga libakolebwako bwe baali badde ogamba abakuumaddembe oba security agencies mu mwezi oguyise tulabye abawagizi ba NUP nga bangi nnyo munnange batuusibwako ebisago era nga abamagye babakuba emiggo n'okubayisa obwebbe bakulula mu ttaka Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kenyini wali eggulu emiggo yagirya kakati bu clips obulala bwonna bulaga nga abasajja abatayambadde uniform bakutte emigoba nte bwe batyo munnange nga abamu beebise ne feesi zaabwe mu ngeri y'okuteekako obutambala ne zimasiki nga bali mu kukuba abawagizi ba NUP kakati munnange bino byonna tulindiridde bulindiriza okulaba kubanga mujjukira bulungi nnyo poliisi bwe yakuba amazzi agabalagala etiya gaasi okubuloka Bobi Wine ogenda Kyagulanyi ogenda e Kayunga Buyikwe district era nga bino munnange byonna byaliwo November nga 24 campaign activities wano mu Kampala Kawempe Nakawa division kugambye biki byesinze wabwa gye sigambye Teso sub region yonna balooya bwe bati ne basaba kkooti okubeera ng'edikiriyalinga nti byabakama led Electoral Commission has failed to fulfill its constitutional mandate and to order a free and a fresh bagala batekeyo fresh campaign period free from intimidation bagala batekeyo bagambye nti kkooti erina okubanga ekakasa byabakama ati munnange ebintu biganye era wali badde ojjulula campaign zino tuteekeyo campaign period endala yaddi gosuubira nti ekyo kubanga ekyo kiri mu layini bulungi nnyo n'ekyo bannayuganda kye balowoozaako nti ebintu nno bino bano bandituuka ekiseera ne bayimiriza ne watabaayo kulonda jjukira tugenda kulonda 15 January 2026 era nga ne bamme ba parliament tugenda okubeera nga tubalonda aba president tugenda okubeera nga tumulonda
waliwo abatandise edda Museveni yalibadde ateesa ne Bobi Wine naye n'akola ki batandise okulaba nti musajja ono ayinza okutya n'agamba nedda Bobi Wine agenda kunsiba bannayuganda temugaa nedda Bobi Wine amugambe tagenda kumusiba kakati awo kakati tetunafuna kuva eri kakiiko ka byakulonda oba Attorney General okubeera nga barespondinga kyensuubira okuba nga bayinza obutarespondinga kuba tebaagala kweddamu mu pulaani zaabwe ate be babipulaani nga tebeddemu kakati munnange nga bwe nkutegeeza kayinza okuba kodi okususpendinga okulonda naye nga ekituufu kiri nti ebintu si byangu nga bwe walibadde olowooza kakati gwe munnange olowooza ki kubanga kooti za Uganda kisooka zirina okuba nga ziri independent naye ziri independent kubanga n'ogwo omusango gwennyini oguteeka ye ba challenge gye bali yinza obutaba challenge kubanga bwe babeera bagugize baguwandiise ne bagugira ne beewaako n'amagezi nga woolaba ogwa UPDF Act kaakati waliwo eyagambye nti lwaki totaddeko lwaki temutuwa bifaananyi by'abalooya abo genda obanoonyerezeeko gwe wagenda ku mutimbagano oteekemu ojja tuteekamu amannya gaabwe Leonard Oti ne Joseph Odongo lawyer in fact bw'oteekako omusango kati ng'ogwo ogw'okuwaabira akakiiko k'ebyokulonda mu High Court nga baagala akalulu kongezebweyo ojja kuba ofuna ebintu ebiri related ku nsonga eyo era agamanyi ojja gafuna muganda wange sigenda kusukkayo nnyo wano tusinkane mu mboozi zaffe ezitakwano ku Uganda At Large nga bulijjo akuume